sita danger. Friday mwana mukaga enguudo zonna zolekedde Freedom City. Boyo no ali skill yino okuva ku kitebe kikulu Angone Forest twongedde obategeeza nti bamunda guno mwezi gwennyini Freedom City tunyuse amakubo gonna gadawaali security boy tight ye tugenda kumemirembe ate awulidde ategeeze gwe kikwatako boy tino nobody bwabwa atenga kujokera ati on ski aman ng'okuyingira mutwalo emitwalo ebiri kati ffenna ab'omu Gheto Gaza ne walala musaleko anti olwokutaano luno Friday nga mwenda gwa mukaaga tugwera mu Freedom City. Kini live concert nakuza omwezi nga mwenda Freedom City. Soko bantu bannyonnyole abaana ba Gheto ensonga zino yaddala oba tuli mu kawaani. Kyogamba si byaddala nsose kubiraba ku gundi ku social media nze kasita kibanda yangambye nti byaddala nga yi nze ani atakuwerekera ebyaddala nensalawo muwerekere kyali wange oyo alien skin kyali wange abaana ba Gheto abasinga abali wano nga ate era bali mabega wa His Excellency President tugambe nti yabasindise si yatusindise tulina buli omu alina kyakkirizaamu ate alina omuntu gwawagira ate President omanyi yatugamba amaanyi g'abantu tuba tusazeewo ne tugamba tuwagidde ono si yaba atusindise naye ekintu ekyo mumanyi nnyo obigattagatta nti bwe mulaba Bobi yanga wano nti waliwo amusindise nedda ssebo nange nina omuntu gwenjagala nga ono ngenda yimirirawo so President waffe talina gwasobola kugaana kukola kyayagala naye kasita kyetukola kiba kituufu nga ate abantu bakiwagira kyali waffe mwana wa Gheto era naffe twasazeewo ne tugamba tuwagire omwana wa Gheto nze wano ndiwo nga Bobi yanga kati kyogamba ekiwulu kino eky'ennaku ennyajja si kinaawa vibe abantu banajja otulabye nze nabirabye ejjo nengamba nomwana bwaba atadde kubanga nze nga mwenda nawadde siina gyendaga adde ngenda siiba waka wabaddewo ekivulu wali erugogo ekyo sikimanyi muganda wange nze manyi kino so nga mwenda abaana ba Gheto mwena tebiri ku mawulire nnyo banange mu bitambuze era kyova olaba ka t-shirt nga kubiza wano wonna obiraba byaddala ne bagamba byaddala kibanda ngambye byaddala era nensituka nenga kankesale era ndaba wano so abaana ba Gheto mwena gamba muno ebitambuze wonna ate bula yenna kumeka nga mwenda ku Freedom City oze musawa meka mu budde kiga koza bagirangira meka ziba dakiika 3 oba kyabadde mu nteekateeka ate kyabaddemu zinabirabye na kiro mwana yasindikidde ka video ninga kyogamba byatta nenteekayo ne katambula nnyo negamba Jamanyi bw'ova wano ogenda twala lipooti ew'omukulu musajja gwe omukulu ogenda omugamba otya ssebo omukulu ayina abamukwasaganya asi Bobi yanga mubire bayita entertainment obudde buno gwali ku kido nedda muganda wange nedda nze mbeera eno bwenti era bwondaba ku security mba ngenzenga nze era tewaliwo bino tebasooka nakunkubira simu tumusubire omulaba ku Freedom City munange simanyi programu ze omukulu aba yakoze dda programu ze naye Katonda bw'aba asazeewo agenda beerayo naye sigambye nti agenda beerayo osegeera so ono gwolabye ye Bobi yange byenjogera byange ng'omuntu saidi obudde buno zeekutuddemu naddala ez'abawagizi siremu eriwa palasi sibimanyi nze njogera ku kyemmanyi nakava mu kkomero mmanyi mbadde munda bwenfulumya nensanga omukulu ng'ataddeyo kibanda waffe alien skin nengamba sha oba ku advisinga omukulu president ku side bbiri ya cricket oval ne one Freedom City oyinza kwagala agende waggulu naza mu advising ng'oyagadde kutambulako naye mbadde nsaba kale ng'oyagadde kutambulako naye bya mukulu mbadde nsaba tombuuza ku bya mukulu bw'otambulako naye kiba kibi senga bukya nagamba gwe abanvuga mu mmotoka omuvuga omutwala kuonako olwo simanyi kuvuga mmotoka kale nga babavuga nga mufunye buba wauba mugamba tuddewa ngenda ku Freedom City mubere bulu kale mbala musujjaako kyemulina okumanya balaba muli bangi balaba nesobola bakola ki sobola balengera bamuli baki muli bangi nnyo naye nga leero just ngenda kubikulako ku kisenge kyange ekyokubiri ekyentegeera mwana wali just byo tukyali kuleeyo eri ekola ki
esookerwako naye nga n'ebibuuzo bya bironda bibeere nga bya makiwamu okitegeera bana baagadde okubuuzaayo kubanga ebibuuzo kimanyi baabibuuza dda ne biggwayo okitegeera jasi lwaki tukuŋŋaanye wano eno ongerako kukatirizaako sitampu oba ekinkumu ekisembayo nti kavudde dda ku nnyanjula okitegeera tulina ennaku ndowooza ziringa 4 ekyo kiyinza okuba tekibadde ngawooko yadde okitegeera naye kati eyo ne likodi nazo twongere ozikola ki ozikekejjula nga bwe tubadde tuziraba erendi zibaddewo emabega kubanga bwe tuba tuli mu bbanga nga lya tubale piriyodi ya mwaka gumu boy kyekyo kyenyini kubafuukira ki kyenyini kye baawalula balikaaba balisinda bajja kusita obugere naye nga yamaani okitegeera jasi nda kwebaza nnyo bakyali bange abankwasizzaako ne ttiimu yange awamu mwana okitegeera n'amanyi g'abantu boy kubanga waliwo akagero kali akagamba nti osookola omuntu akantu n'owunzika ng'olitumbuddeyo buki ng'olitumbuddeyo butumbuzi boy okitegeera kyekyo twabagamba baniga mutugenda bakubisa wano eno tebakategeera okitegeera ate ng'emabegako wali nakyo nabagamba nti buli muyimbi tayimu eno ajja tutuuka ng'aliko bifo aliyeni fe twali twatunulayo dda era nentuuka neŋŋamba baanaayo ayimbe mwana kule konsati nga tetunaba kutandika kola ki oyimba ensonga ki olaba enkwakyo festival eriko loading nga twagaba mbi bonna bamala okuyimba tulabe nga waliwo space awo nga tulina gwe twagala kuyingirira wakati jasi nabaawo ekiyingirawo ne tugamba waayo lwaki tusooka netwekoonako wane tumale tukole ki tumale tweyongereyo ekitegeera kati nyongera okukatiza nti ennaku z'omwezi nga 9 boy tuli ku freedom city ekyekizo bagamba ekitegeera era nga bona just abasupportinga Family Forest n'abagaliza bafaani bakyali baffe teri agenda kutugambayo boy ekitegeera boy katonda sifala ekitegeera era waliwo ababeerawo nga ndaba alinga abaagala challenginga obutonzi lwaki agenda mwana nange nkoze kuba olaba waliwo omusajja omu yagamba nti ensaga nnyo omuntu akoze wabula si omuntu ayagala okunyonyola ennyo kyakoze kyokoze tokinyonyolera naye waliwo abajja okuva bagamba boy nze nkweyimiridde okoze kati mu nsonga eyo mwana kati twaliwo ka support jasika ennaku ziringa nnyo nekagenda kubeera fire boy zibagamba tewali planning yonna jasika kyona okumanya nti endongoyo weeri sekute weeri eteekateeka weeri ate nga alien skin Family Forest ye leadinze waggulu osegeera ojjako netukwasibwako ne bakyali baffe bapromoto naye tuna bakyali baffe kwasinga obitegeera naye nga kyolina okumanya nti ffe tukikola ki ffe tukyeyimiriddemu mwana osegeera era kati kyona omanya tiketi zofiti nnyo zigenda tandika okutundibwa enteekateeka erisi ya speed nnyo yadde nga byakusaaga neŋŋamba bano abaana balimba abaana bano tubasobola kwajja kisooka netukola ki netubalekeramu okitegeera kati kiyinza okuba nga sigenda kulandaga nnyo eyinza okuba nkoze ki bye basinga okwagala okumanya nyo bambi funziza wamu nembiteeka wamu tuli kiriya ffena banaaye kati ndowooza biwedde gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjula Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 2483 tweyunire oleme kwejjusa.